amanya gange bampita Ediwizi aga stage agaddala mbate Ediga era ndi musanyufu nnyo kuba nti ngenda kukola wamu ne Lady Umbrella Gifts of Pretty Company. Ndi musanyufu nnyo nti akkiririza mu dansi tekibaddeewo nti edansa asobola okujja nafuna investment or you can use your craft osobola okukozesa amazina go oku-influencing company emu oba brand emu. So I'm so happy nti tugenda cooperating and I think that's it. Yeah, that's it. Ni Barbara Semgeni nza kuya company beta Lady Umbrella tukola ebirabo n'okupaintinga ebiweesa companies brand okubanga eri out there tukola birabo kala mula hano wankulu tusanyuse nnyo okukola collaboration ne Ediwizi okulaba nti brand zaffe zonna zegatta ne tukulaakulanya. So tugenda kukoleetera bintu bingi nnyo era tweyanziza we are so excited okulaba nga tugenda okulaganya. Thank you so much. So mu bantu bonna abali eyo lwaki Ediwizi? Lwaki mwasazeewo? Lwaki Ediwizi? Ediwizi ali so creative. Muna Uganda ngaffe but we are very creative person. Mumufollowinga nnyo neraba nga ateekamu fashion mu byakola. Omuntu yenna gw'olaba nga agenda n'ayigiriza abalala ekitonde kyayina aba ayagaliza banne. Ate ffe nga Lady Umbrella twagala nnyo okulagana n'abantu abagenda kukulaakulanya eggwanga. Era tugenda kukwatinalinga ne Ediwizi tulabe nga n'abaana tujja kubayingizaamu mu supporting mu ngeri gy'eraba kubanga twalaba nga n'abaana atula nabo. Our fashion era we're going to endeavor to make sure that we work together because I believe this brand is a true representation of what a true artist in dance should be. Wanji eno arrangement engeri omwaka gwe gugenda okuggwako tugenda gikolakola ne 3 months finish this year then tujja kuddamu tukolekere ne Ediwizi nga next coming year. Mumusuubiriramu ki? Tumusuubirira nti nno ajja kuyongeza nnyo okukola nga brand yaffe emanyikiddwa mu Uganda and also out there kubanga kyemmanyi kino abafollowinga Ediwizi just Uganda bukabalimu naye ndaba nga n'abalala abazungu bonna bagifollowinga. So tusuubira nti will help us okubuildinga brand yaffe abantu bagiyige bamanye Lady Umbrella is a global brand that is here to change the form of branding in Uganda. Ediwizi kiki ogenda okwongera ku kampani gy'okwadde endorsement gy'ofunye ekyenjawulo? Era nga bwemukimanyi nze ndi musanyusa era nze entertain people era mbeera mu bantu era influence era nze kyensuubira okingenda okwongerako ngenda kwongerako buli kimu kyonna kyetutesezzaako nga bwetutesezzamu ability nga mukirebe mukota ngenda kwongerako okutambuza erinnya Lady Umbrella okukitambuza amawanga because I'm going to act as the face of Lady Umbrella and I'm going to act as the brand ambassador. So era nsuubira abafollowers bange bonna okufollowingira Lady Umbrella n'okugisupportinga. Kitegeeza ki Ediwizi? Kitegeeza this is a very big step for the dance industry in Uganda. Kitegeeza dance atuuse ku santi omuntu asobola okubeera comfortable n'agamba let me use dance to promote my thing. So era step nene nnyo era tuli basanyufu nnyo nze ne ttiimu yange tuli basanyufu nnyo nti tugenda kukwatagana ne brand yemu tusobole okukipushinga mu maaso era it is a win for the dance company. Endorsement yakumeka mu bulamu obwo? I think this is the second Tangatandika mazina, this is the second endorsement. Like this is the second endorsement gye nakafuna. Yayagadde okumanya eriwo percent emeka endorsement eno? Ebyesente kyoba omanya sente ze bampadde I'm so comfortable with the money they have given me. Ate I'm willing to work with the money they have given me like pushinga era nkiwa ze zibadde zimuwana. Lwaki mutya okwogera ssente bakabikigaz?
KURA. ekintu ekiriwo kiri nti eyesemeyagala sewanzite ayagala abantu bajje wange okitegeera mwana naye nga amazima matuufu gali nti sente zebampadde zezo zezigwanidde okukikolebwa era tukiwa nti bwe tunengerayo mu maaso buli kimu kitakugeramu amaanyi umbrella ekola ebintu bwe biti era mukiraba tokisusanya tekekana akayimba kafa akapya ne kapeke era bwe nabadde namugambye like nga 30 minutes banga tuli mu kujja nti bana njaga kukoleta t-shirt era kitegeeza buli mupatikana ne Lady Umbrella everything is delivered in time quickly. So this is the t-shirt, this is one of the prints from the Lady Umbrella. Now